Muno zukuka nawonye ezempo na ichuli ndebaza abikiriniki muli bamanyi nnyo mwebale mponye zukuka Museveni bamukwatidde Vietnam Museveni ate Vietnam amuwonye bamukwatiddewo nga yakatuuka Museveni Museveni muwambe bamukwatidde Vietnam gy'abadde agenze okukyala Museveni muwambe Museveni bamukutte entebe enkalu Museveni ali Vietnam nnaku 3 muwambe oliawo Museveni ali Vietnam ennaku ezi muwambe entebe enkalu yebase ali magere yebase entebe enkalu wadde wali muntu agitawanya n'ogo yebase webakootya ng'entebe enkalu Museveni ali Vietnam bamukutte ekifo ky'okuwamba entebe era olinze genda kuba foota andike simanyi manye eyatta gundi manye entebe enkalu tewali wadde n'omuntu n'ogu Museveni yagenze n'abajaasi be bonna batuse Vietnam ne babakwatirawo kati ate beebase ate bakeere enkya bagaye musimenyi twayambala ngule entebe nga nkalu abo baagala okuggyako gavumenti abo amazukka n'ekyuli tolinda ayagala okuggyako gavumenti oyinza okwebaka nga Museveni agenze Vietnam. How do you sleep? You cannot. Entebe enkalu tewali na muntu yenna agitawaanya. Simanyi tujja mujjako yagaanidde mu ntebe tagiriimu omusajja entebe yagyese wali agenze Vietnam ennaku ezi 3 era nga mugamba nti leero obuyinza bwabalemu otwala mutemusobola kutwala buyinza mulimba abantu simanyi olwatta gundi nalumanya nga tewayogera omuntu amala kuvaawo mbu gundi yambuulira gundi yambuulira ekyatta gundi entebe enkalu ali magere mu ppiro yeebase ekifo ky'okuzuuka n'ekyuli n'atwala obuyinza atunula alinda kikati kiki weekwasa kyennyini kiki mwayagaliza embazzi kibuyaga asudde Museveni zini Vietnam ennaku ezi era ng'ogamba abantu nti nno babikwase once again nga babikwasa bati biibyo toyinawo muntu yenna akutataaganya tewali akulingiriza entebe enkalu tewali muntu yenna akusobola gwasobola Museveni era oligamba tetwakulabula amazukka n'ekyuli tolinda abantu baveeko omuntu talabanga ng'ofiiriddwa najja n'agamba kale taatawo yaŋŋamba nga tannafa nti nno munnange abo balimba abo baba balimba tomukkirizanga omugamba kati obiŋŋamba kati ng'afudde nga tewabiŋŋamba nga mulamu simanyi manye eyattakayiira mutugambe up to now akyasirise tulinda tumanye baganda ba kayiira kyani yatta muganda waffe kyokka amanye yamutta ate atambula butambuzi ng'awoza mumanyi mumugambe mumanyi owange baganda ba kayiira tuli wano peyini etulumye okuva mu 8 tulinda tumanye yatta anko waffe bulaza waffe simanyi kazini omumanyi osirise oyo mwana alifuga ku ntebe Museveni tali mu Uganda simanyi Museveni bwaligenda ebweru tumulabisizza nga bamukwata jeeke Museveni bamukwatirako mu nsi yonna bagenda mukwata jeeke ali Vietnam ate bw'avaayo abazungu bagenderere bazibu nnyo ng'agenda alaba Joe Biden president wa America kati bulijjo mugenda mu America nga mulaba have you ever met even the secretary of state defense secretary wa America mwali mumulabyeko mmwe mutawaana mu America mugenda mutawalira kuba na Uganda na baba noonya ate obutuuze simanyi tugenze mu America simanyi tugenda kukola enkungono
Joe Biden yali akuwandikidde ku bbaluwa Joe Biden is going to meet Museveni. Ne Joe Biden amanyi ba Museveni ye ba president abaddala. Joe Biden abuzaayo bbanga Trump yayambadde dda. Joe Biden tajjawo na kalulu kakubiri. In any case ne wabaka survivinze for only 4 years. Ne Joe Biden amanyi nti Museveni ye bano ba president. Simanyi bwotutuuka mu America Museveni bagenda mukwata jeke tebakyamukkiriza bweru Vietnam wa iba tuzaala kulandira naye twafuuka nsonga batuzaala kutuukira naye twafuuka ali mu wedding meeting mu Fumbiro embeera yali yagaana nga n'omukazi yamwesamba agenza okujjukira Muwoza ng'amagumba ganyenyo oyinza olowooza nga yenna amagumba ganyenyo teyasobola Muwoza. Museveni tali mu ggwanga awoza come to wedding meeting ati Africana ng'oyo nti abo baagala okuggyako president baagala okyusa obuyiiza. Museveni tali mu ggwanga spokesperson ate ayita bantu mumujje mu nsondereko embaga. Abalala bawoza simanyi ntuddeko kadirisa struggle yafuuka yakulinnyamu ku nnyonyi watakutwala Dubai at least akuweereza Egypt olinnyemu ku kamera weesunde nabalabye ne yeesunda ng'awulira essanyu balinnye airport nga baddugala bamala gambala yambala ebipalepale ndawe kati struggle weto we yafuuka agenda akusasula omu ku omu bw'oba totuuse bweru at least gwe bakubesa simu twasirafu America genda eyo abalala Europe simanyi producer amutuusaako mu Amsterdam yenguleyo talina ngule endala. Museveni tali mu ggwanga mwagamba alemedde mu ntebe yammwe entebe enkalu. What are you waiting for? Leze generation mulireze fe mukinaana obote twamulabako kwepanka bwepansi kalulu kasemwoge twakubirawo obote luwera judde obuwanga tetuzannya. We were a very serious generation. When we wanted power we took it. Naye this crying generation mukama wamubamu bempi biri aluwa n'afeesa ezi biri tozannya nnono obwana obusirikale nange enkolagana nabo naye mbutya bukambwe nga bwakukutteko ng'okola effujjo ku ggwanga bwakuba omukulu empyezi nanyinyi eyaddako n'akaaba tozannyanga. You cannot change government when you don't have a capability. Bachiga facts huyo afande yabimanyi. You can't. Ova mvyeri muno tugenda kyusa era eggwanga Museveni taliiwo weepanke ku ntebe eyo olabe amasannyalaze gali ku ntebe ya pulezidenti Museveni ne wooba ogezesa omukono nga tonnatuuka gakuba. Ebbanga Museveni lye yakyalanga n'alekawo entebe sekandi teyagikwatako wadde omukono bw'ati ng'agitya ekankanye etiisa kugambye leero nkalu naye tewali n'ogu Lubongeya yeebisa ali wano kyanja alina n'omwana we muliri ali we shall remove them. Mwaisa Mufumbira ali mu wedding meeting okiwulira n'omukalo gwe kati abo bajjako gavumenti ddala serious ng'okeera mbu obulamu bw'obuwaddeyo ogenze n'abo abo banoonya bugagga baali mu mbeera mbi basalawo beesitule era ebizimbe bazimbye ne change bafunye mu nsawo. Abaana baabwe bali babaana b'abagagga baali bantu ba wansi kati boogerwako mu ggwanga. Eggwanga lituula nga Nubian lyafunye obuzibu ekitandibaddewo ebbanga lyonna lye yandikubye bujjitajjita tewali muntu yandifuddeyo. But now is an important person through arguing with the ranks kuyombayomba n'abantu biki nange yitulibwe ntyo yiteeno gulubane bano
tuuka mu maaso ga musabba tuuke wa sipiika w'ebintu bitandike funa erikola mu Blog Association gula ofiisi kyuka weesimbewo ku bwe26 ensi bwetyo. It is bampe ojja otomere eno n'otomere eno no. What we are fighting for is to make sure we are no longer we are recognized by face. Buli muntu kyafa mwene ensi kubeera ng'amanyikiddwa to fit in, not to stand out, not to fit in. Kati abasinga you are just fitting in, abamu they want to stand out. We have stood up. Fe twagala kumanyika, tetukyayagala kweintroducinga mu public or anywhere. Obeera eri ne bagamba wayiswa mufumbiro wuuyo yeyo struggle gye yafuna. Please, apoloti soka atondeke mukwano. Yes, yeno gundi gye yakola ki gye yafuna engule yakumanyika. Tewali amanyi wayiswa mufumbiro, tewali amanyi mubbi Bobu Yang, tewali amanyi simanyi bano bonna basikayi soja mbwa za ku kyalo shughuli ya simanyi geto speaker Miziina, abo bonna baddani magiki babadde bantu ba wansi, but kye baasobola okukola kwe kwejjayo amannya gaabwe ne gamamanyikamu wadde nga gagenda kuddayo. Tekimala ekyo kati ne bagaa tugenda gijjako chance tuwuliranga eyaffe owaffe yali mu siiti talina gwayagala kujjako, ali magere ali mbuliri yeetiyuula dde nadde eri olunaavaawo ng'agenda eri ku mwalo gwe ng'ajjayo engege ng'akalirira awo ng'alya nga engulu ewedde. Mu nsi gy'oyagala okujjako mw'olina omwalo mwokeera n'ojja ebyennyanja ku nguudo n'ovuga emmotoka gy'oyagala okujjako muli baguba ddalu. Libaatuzaala kubambira naye twafuuka nsonga. Museveni tali mu ggwanga, mutwale entebe mugitwale bannange. Saagala akomewo mugambe mbu ate entebe yammwe Museveni yagiremeramu. Museveni entebe tagiriimu, alijje Vietnam, muli awo mukanudde amaaso mulinga enzige, kati mulinda kyowamba. What are you waiting for? Wali amasannyalaze awo nga weegezezzaamu bukuba bukambwe tebwagalira ddala nonsense. Tebubimanyi ebyo byonna busimanyi oyogera n'abazungu noogezza okola ensobi n'osonga busonzi lugaloti ku ntebe. Bannange wali amasannyalaze gasika agakiira matono. Museveni yagamba weeyongeze ssente mwewe emirimu muzimba akendi, but if you try to test Museveni's power ojja genda bakawanga bagenze basemwogerereko beesimbye mu ntebe ya Museveni mpaka we bayingidde ettaka nga tebalabye entebe y'oyo Museveni. Tewali muntu yagamba Uganda has got a fundamental change. There is going to be nothing for a very quite long time nga tulowooza alimba. Museveni ali Vietnam. None of the opposition members can even dare try nti simanyi alemedde mu ntebe y'omwana namuwangula mu kalulu. Nze gwe mulaba wano Museveni namuwangula. Era emizira ne givuga buli bawulidde abafune badduka. Entebe weeri twala entebe yo. You take your chair. Otegere nti nno n'abakadde bano basi baawe. Era this is a new generation. You take the chair with your new generation. Mujitwale entebe yiyo. You new generation. This is a busy generation. Vibes yugundu wajiita. This busy generation cannot take a power. They are just looking. Abakadde tujirina entebe naye gezaako jengo yagala entebe nti simanyi we ya young nyo owaffe tulina gwe twagisaba watulabako nga tusaba muwange entebe simanyi we ya young you are old give us va mu ntebe watulabako nga tusaba obuyinza bwe tutyo. Bw'oba omanyi tewatulabako nga tubusaba bwe tutyo nga gwe bw'oyagala obusaba it is up to you. Bulinde naye ffe tetubusabangako bwe tutyo. Kati ne bw'obutusaba bw'otyo tetusaba bukuwa kuba tetumanyi oba obwagala.
fe ayagala obuyinza tumanyi kyasobola okukola kwe tulabira naye bino era nabuwangula babumpe owange olowooza ovuganya katumba oye tukubye abaana abo ne tubasitulago to the extent that kati tuli ba comrades bye bawagira bye tuwagira twesanga mu zippate Spicy Diana, tuwagire spicy, tuwagire bizo, tuwagire saa, tujja kwekanga nga we are one person, ng'ebyentebe tubyesonyiye, nga tuzzeeyo mu ndongo, nga tukubye ne ku nnyimba ez'amaanyi. Sina kindi, nga tutuuseeko ne mugulamya awaali. Mbwe simanyi Omunnayuganda asinga omumanyika. Ayimbye ennyimba mu Ukraine, tebaazinominatinga wadde ku billboard tezibangako kati yali ayimba ki entebe eri wano nkalu ate agenda kuyimba oyagala bukulembeze oba oyagala kuba muyimbi choosing the battle oyagala kuyimba oba oyagala bwa president Museveni bagambyeko talina mizannyo mirala yajesonyiwa n'okulunda enteze kwennyini ayitayo lwalumu obukulembeze bwa Uganda is such a big job you cannot play with lero yagala kuba muyimbi lero yagala kuba MC simanyi lero flower simanyi peg boy lero simanyi twagala president asobola concentratinga ku kintu Uganda naye wansi olinamu amatankane simanyi documentary simanyi abazungu bakubire engalo simanyi oyagala nnyo tuula n'abazungu osanyuke oyo yenna ebyo byonna ffe gye tubiraba mu mugaso tulaba bw'ekintu eki nti you are being a puppet. Am I loud and clear? Yes. Mbuza kuwa ekitiibwa Honorable Joyce Sebugwawo nembuza ku mukama wange kulisi bali omu nsi takyankubamu mataala ampitako bulungi n'asiba bali omu nsi alina empisa gw'okubeera cabinet minister n'osanga omuze wali omu nsi muyimiriza n'ayimirira nassendabirwamu ne tunyumya mayi mu kiga ate oluusi wemba ndi mujjamu najja mugambirawo am joining the convoy akola bukozi yeye takola abasirikale babali omu nsi bamanyi kola nnyo erinnya likira obuganzi nze ijuli neewuunya buli wentuuka nsanga enzigi ŋŋumu naye mba sinatuuka ne lweggula kola nnyo erinnya basobole okulabira eri nga tokyennyonnyolako ijuli si kyennyonnyolako si TV si radio si mukolo si kwanjula ne bwembeera mu nzikiza gasaagala kumanyika ngenda owulira emizindalo nga ijuli sina we ngenda zina emizindalo ekitampita manyi oba gintegeera gitya I don't know ngenda otuuka mu Rothschild Limes simanyi ijuli ngenda otuuka mu gavana kifo ky'okulanga Binimani balanga ijuli emizindalo gitegeera gitya nti wendi. That's why I don't go out. Mwasuze bulungi twatandikidde mu gia simanyi batwasabye Katonda kubanga nasuze neeraliikirira nti entebe buli Museveni bamuwambye nga tategedde anti entebe enkalu kyokka abaagala omuwamba bali wano bali ku byennyanja ebisiridde bye bakuliza mu swimming pool balya beerabidde ekyabantu kye baabatuma abantu baabikwasa Museveni ali Vietnam entebe enkalu kyokka oli mu kwebaka bwebasi zuukuka otwale entebe zuukuka owambe entebe nga wagamba abantu zuukuka ali mu piro yenna weyezeeno weyegoona ku mamasolo zuukuka owambe entebe agenda kwekwasa mbu simanyi jjabwe magere nedda ssebo zuukuka otwale entebe yo Museveni taliiwo zuukuka va mbuliri otwale entebe bamuyita otwala entebe alinga Mr. Henry adduka emisinde talaba amugoba jangu otwale entebe munveeko nabagambako njagala jangu otwale entebe mbaako n'atebenta muli fadduse Museveni taliiwo kyokka bamuyita atwale entebe adduka buddusi. Where are you going? Come and take your chair. N'asindika yalimba abantu tayagala bwa president. Obwa president bwe musobola bwe bwokwogera ku bafu nti ndi president obwo musobola Museveni nga taliiwo ate nejje mikolo gye mwogerako Museveni tabaawo Museveni aba kujjaziika kawanga semwogerere mwanditegedde pawa kyeki naye alina obba waamu eddembe Museveni aba kujja kuziika
nale wa speaker nensanga yose mu UGANDA ne basalirwa ne mugamba ndi simuwaiko oyagala sala mugambo muddeyo mu bifaananyi bya speaker ebya birthday mulaba yasinza osanyuka basalirwa musa bali bamukwano speaker tasasola MP nagamba bonna bakolagana gandi look at the birthday njagala okwebaza omulungi Engineer Magogo webala okukola birthday anti omugambo gwabadde gutandise otokomoka taati Magogo wayise essaawa 24 tannakunyega wadde kyokka bamuwa Range Rover awo wetujja awo wennyini wetujja ab'entebe tubavuddeko tebalina ntebe gye baagala ama Magogo nze ndi mukwano gwo naye atejjukira sipiika aninamu obwesigwa Magogo tokolanga ensobi kubanga sipiika akwagadde nalabye nga mulya kakeeki nensanyuka nenga obulavu ng'enyuma ndabika eya Abulahamu gyendiko newe ginaaba 9:5 ate ngenda kufandagawa nja funa omwagalwa kuba bana love is beautiful nalabye nga Engineer Magogo ali ku keeki ati icing sugar bwe twabaddeyo. Does the speaker know you? Speaker akumanyi bye mbagamba mujja mwepalawuda simanyi manyikiddwa ng'omanyikiddwa wa edimeza ya speaker akumanyi penge speaker akumanyi emusiriki speaker akumanyi Desemba wuno mujjenga temuŋambye mufune ebizibu nga yembadde mufuna muntawanye because you are not known bw'obujje Uganda tero yikyuli tojja tegeera power yange mpaka ngozze ku dowolide mwebali muno naye bagenda mmaliriza bababuuzizza do you know the president yikyuli kuba speaker in person bino byakugamba bikulu speaker w'eggwanga okumanya in person ababaka bali mu parliament banoonya speaker abayige Dr. Kabuge yali amuwayiza speaker yagatamumanyi speaker knows yikyuli president knows yikyuli Chief Justice knows yikyuli ng'ate omuzimu gupaala nti simanyi yikyuli yanyiiziza ngenda mulopa genda olope ojja nyiiza abalamuzi just kugamba nti oloopa yikyuli onyiiza omulamuzi bantu bangi abanyiizizza abalamuzi nti bantuteyo bandoopa tamanyi gyandoopa nanyiiza omulamuzi ogenda olaba bamusalidde ebintu tutabitegera ogenda okuddamu munoonya ku siini nga mie toloopa yikyuli work hard get a name like yikyuli munnange nno weebityo likola ki Engineer nga talaga speaker love speaker nga tabeera mu love tatandika okwemuula ng'amayinja gonna Magogo agatadde wali so webuziba toleeteyo lya speaker Engineer yabeera wali mu miguwa mwennyini cockpit captain Engineer Magogo in the cockpit n'omwana oba alina mikisa nange Mukama Katonda ngudumulaako omukisa mune Magogo omwana oyo Magogo mwe yasirikirira bwati ekikulu Magogo muwombeefu Magogo is a calm man abadde Magogo alina ebitiibwa but Magogo nga lives a simple life alina kabenzi ka USZ si musajja yeeraga Magogo nze mbeera naye ye munyonyo tosaana tegeera nti alina ebyamaanyi era mwenna ade balinda Magogo oti agenda wa speaker helicopter muli kubyammwe ebintu bya Engineer Magogo bya mpola ani yamanya nti ayagala speaker nze nzeke yategeera nti ensi ekyuka ani yali amanyi tulira bakusipiika omutonga ali mu laavu twali tumanye ebifo by'abasipiika by'abantu bakulu sekandi yavaako nga ate ne kuddako maama Kadaga Anita Among inspiring a parliament, inspiring a country not only by speakership fashion ye number 1 love huyo ye number 1 speaker wabali mulavu kitegeeze ensi eri mulavu abo bya epito beba pictures emira za Uganda speaker watulaga ku love bwetyo kitegeeza bannanga omukwano speaker category fashion Brian zoyogera biki wapalanga na awadi ngozitwala wa Jennifer Musisi yayambalako bwatu olwokuba nga yalina hips ennene nkugambye mu fashion number 1 fashionista mu country
bamuyita Anita Amongo oyagala toyagala kikunyiza wate byonna byoyagala okyogera no woman mu Uganda today are representing a fashion nga Anita Amongo freshest namuwana bonagwa anti atwagenda gaichuli kati anti awo tetukumanyi naye ngera abalugera nti kadda nyuma katta naye balugera lwaki nga abantu baje abazze babega kabulengane tino simanyi olugero toddanga kadda nyuma tukubuzaako justed tetwebazizza Mukama Katonda justed alinde ayi Mukama Katonda nannyini buyinza eyateeka ensi eno okutali mpaji n'ogiteekawo n'ensolo emigga amayanja n'ensozi naye byonna ne tubisobola obbiwangaaliramu mu musana omungi mu ddungu ate ne mu bunnyogovu wabula n'otuwa obwongo nga buli mu mbeera tulina okumalako fe abaana Adamu bewaleka ku nsi eno n'otuwa okulowooza n'otuwa amagezi tukusinze nga ate ne twerabira ne tukolamu ebirala ne tusinza amasanamu ne tukugattako abalala naye ate n'otanyiiga n'otusonyiwa Mukama Katonda oli wa bbeeyi asitula abanaku ne bava wansi eyo ne batuula mu bisaawe ekkololo ne bafuna ne zaawaadi Mukama oli w'amaanyi ajulula ayina abaana 10 ate n'osuza atayina wadde enjala usanga famire y'abaana 4 nga bali ekyeggulo ekyemisana n'ekyenkya ate n'osanga ali omu nga munnange n'ekyenkya takirabako Mukama Katonda oli w'amaanyi saasira abalwadde abalina obukosefu abali mu kuleeta amabujja amato ku ggwanga linyo okendeze ku bakyala abafiira mu ssanya ate tube mu ggwanga eritweyagaza tugjeeko endwadde ez'olutatadde covid simanyi ebola 19 kati ebola 20 Mukama Katonda tukwatireko ku ggwanga lyaffe tukakanye obusungu okukyawagana entakera tuddewo tube muntu omu tube wana Uganda from God we come and to him we shall return. God is good all the time and all the time God is good. Katonda ngera nekwasa ati simusaba nze ichuli Katonda musaba byampaddeko byampadde biganye abadde afudde bw'olemala laba wentuuse abantu batuuseewo wano kabulengane nze Mukama Katonda kanina okusinza munnange bugendo zibanga ate jositedde simutaka ne pulima saakugamba wiiki namba adduka kimugoba takirane kale bannange nali njogera biki adduka abakazi mwamulabe yenna mputte kyokka nze jositedde wonja the new bloom sweep sikirina but the old one knows all corners jositedde yayerayeredde obusonda bwa pulima ng'akyali muddugavu n'abwera agenza okweruka mu mulabe nga obusonda bwonna babwerayera nga we bayera obwagundi gundi yagenda omutwala ng'alowooza kumbe the new bloom sweep sikirina the old one knows all corners onenula abadde ayerayera amala geerayera nanyini lujja n'akomawo asobola otukuza obusonda tomala gapapira mu lujja lwoli omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala namulabula nga tawulira kanyiigire kakoleko entondo buli wandaba naafu nemuganga ogwo omukka gwonna gulaga bulazi nze nina attention to detail I can tell a desperate man, frustrated man, poor man nsobola otegeera kuba situation zonna nzibaddemu nze goonya bwenkubuulira ebiri mu nnyanja biwulire yagaana n'agaana n'atokomoka omugambo simanyi tugenda tuula ku meeza tugenda kukola business simanyi balinga baana baabaawa empewo emutwala yekka talaba gyalaga genda otwalemu simoolo jositedde gwe yayina empewo efuuye simoolo oyo abadde ne jositedde tategeera muzajja jositedde yabadde mugezi naga basiponsa nga tebalabika
buli sponsor gwofuna wa Bulango bwerere Sanyuka TV Bulango NBS owa sente nkalu namujjawa omugezi tonoonya sponsor nga waali ani amanyi sponsor wa Josted main sponsor wa Josted ku Cubana nga 28 wobo badogoberera ani main sponsor alese liquid money va kubo Bulango ani main sponsor wa Josted right now wano oba musajja ng'olina kaliya osooka ne weesonyiwa okuswala kwonna simanyoze makombo bakulimba basudde yagamba nti omukazi atama omuggwe nga bateze engalo 5 ate we wayitawo ebbanga naawe wennyini wandiddayo ne wejjukiza atakikolanga kankuba ejjinja ani alina embuzi bamuweni ani ataddangako wa X ani mulimba ate teyadda wa X nga mukazi oba weebase mu apartment ng'owulya he has beaten me again. The time we spent together, you never even touched me. Where are you? I need your face so that we know. I'm feeling the mama is a dog, he's a dog. I don't know how even I left him. Akwaga takuta. Ogendo laba akala asonde be. Ng'akomyewo mu bulamu bwo nga mwezzeemu takubuulidde nangeri gy'akomyewo women tamanya takubuulira nangeri gy'akomyewo mu bulamu ajja ye I wonder why I left you. You never touched me. He has beaten me again. That dog. Nogaana naye mukwano. Ebweba tobekomyawo nakwesigama kuba bamanyi mu mutima gyaffe ffe tuli wiiki nze Isma sigambangako ku muwala nti sikwagala naye ng'abawala bembadde njagala okugamba nti mukwano sikwagala bangi naye nga nti amanyi ajja kweteekamu omuguwa naye bo tebamanyi bulumi bwe batukuuzize nze bankyaye emirundi 10 nnyagaana ago naye sifunanga waliwo abawala bangezezzaako nenjagala mugambe mukwano siina kyenkwagalako naddala mu sekendulaawo abawala abamu nga mbakolera feva neŋŋamba naye kankimukolera agende kuba simanyi ngeri gyamugamba nti sikwagala mu butuufu nga simwagala naye nga ndi wiiki nti omulumya bo tebatya kutulumya bakankyawo emirundi eki 10 ebiwundu byonna ebindiko namukyawa naddayo ewa X baddayo nnyo Josted omulaba yenna kingini jairo awedde togendanga nodde w'omukazi ogwo awedde Josted awedde omukazi kasita omuwuliranga nti nabeyazaala ebbali abaleeti tewamanyi Aisha Mayinja bakazi babayi ne beyazaala ebbali abaleeti awedde Josted olwokafuuke kingini jairo ate omukazi akusonyiwa publicly nasponsoringa ekivulu kyoddamu mumujoga kati pulibe ekyali kimuluma ku Josted kubeera mu background kubanga jjukira amataala g'abaagalana ababiri si mangu galeeta nnyo obuzibu kyova olabanga Zali agenda n'atijja n'ateeka abantu be mu kamero kakana nga bifudde ebiseera ebisinga amataala geetaaga ng'omu ali mu background ng'omu ashayininga naye kasita mushayininga babiri ebiseera ebisinga mumaliriza ebintu bikyankalanya kati Josted we byakyankalana kati yakkiriza nti omukazi naye amanyikiddwa nange mmanyikiddwa what do we do? Let's become a powerful couple. Teri muntu yanyize abantu nga bo bamanyi engalo bazikubira aliwo bovaawo nga bakyusa abawaga Henule ate kati be bamu abawaga Prima ne Josted abaana Adamu begendereze era Henule era bannanga Maprima move on tebamukutonderako sigundi Henule is talking good gentleman be bamu kati abagamba Maprima
oba oddayo obulwadde buli mulumirayo nti lwaki waddayo bwe batyo tebaba na sayidi oba olowooza nti bali ku sayidi yo lwolifuna obuzibu ojja bawulira beekyusa aba intaneti beekyusa kati bali tiimu josted nange yalumirirwa josted from day one bambuusedde nze yalwanirira josted nemuga jo toyinza nigirekitinga abaana put up a fight you remember well nemuga put up a fight toyinza kudansanya abaana yalanzijako oli mwana muto he put up a fight n'omukazi na putting up a fight omubiri agukoze yekoze ebya Beyonce yali ayagala time agenda otuuka 40 nga bambi ensi temuyiseeko nze ebikazi ebyo mbyagala nnyo congratulation Kuluthum kulwabwe enkya waali official nti wagumiisiriza mutujjeko olujaja baseeka Muzaata yafa yagenda byaggwa kati oli mukyala gumiisiriza bampise naye baba tebakuyise togendayo wali security oba omwana ayagaza ki security Kuluthum oba afiiringa ngaani queen kyalungiye bakisiize ina nakirabyeko ekiro omutima negunnuma congratulations gumiisiriza upon your wedding bells tomorrow tukwagaliza birungi byereere tukuweereza professor watermelon lyanga bwonywa toyina gy'oligalaza lyanga bw'okola ki lyanga bwonywa mama gagateke kisimayiringa kitunoga mukama katonda gumiisiriza weewuutire lyanga bwonywa tukuwadde lya bw'okola ki bwonywa kwagala nnyo bakiga facts kyali wange Nyonyi Nkeze Blog Association mikwano mwenna abaali bagenda nga Blog Association yali yakunyiiza ng'olina by'otaategeera naffe twali tetubitegeera then naye kati tukoze foundation ennungi come back tuyina ekifo we tuli gavumenti etulicognizinze batuweereza computers wifi myaka 5 adduka tamanyi kizungirizi jangu tuddemu tulabe engeri gye tuzimba ekintu kyaffe it is one of the kind twakitandika naawe wali musanyufu naye wanyiigamu bunyiizaawe nga womanyi please nze nga president with all the capacity invested in me I call upon every member nga yali yagenda munyiivu nti sikuyinaako buzibu tetukuyinaako buzibu gona bygones are bygones come back tuddemu tutambuze ekintu kyaffe nga bwe wakirowoozaako era amagezi go n'obukugu tubyetaaga nnyo obubaka obwo mubumpeere baganda bange bonna abali eyo yes Kuluthum kiri wali wekibigula wekikola kiti kigambye okusaaliza okuli wali simanyi agintege bwali naguma naye agintege ow'amazzi mumukwateko we mumulaba asala ekkubo boode eyinza omukuba nga simolo wa josted nga lasitamaani lasitamaani nno kati ti bufalawo soja ali ku bufalawo soja zina tamiisinga mulimu be bakeera ku mulimu otuuka ku mulimu ku galaxy andi talina tulo bw'ateeka omutwe ku kitanda omutwe ne gwewuuba n'alaba ekisambi kyeyali atuwaanira nga jjo tazeemu kitakula sajja alina engeri gye yakyetisse wano ng'alagira ddala siri kwafazaali ddulo naguleka 2-0 tewateebamu nakuteeba ate gukyali 2-0 taata sironde naye akajja agwongere naye pulimajjayo koyiro yakuba lasita buli woyingira otata nga masanze gakubalina nga abazungu bantamya koyiro ebiwala ebizungu benna ng'oyinza okugufuna tolina gy'olaga koyiro ebeera oluyingira otya sanze ne gakuba omutwe gwamutaka nogaba nnange kati mukulu josted akomyewo bagijjemu balyoke bamugabire ekyakuzaala kyekiritutta ekyatuzaala kyekiritutta oba omukama katonda yateeka kyawantu awo ne bagamba wano waliwo siriimu bw'oba oyagala enziku eyita wano buli kafunkunaayo agavumenti netukolako wooningi abasajja n'otegeera awantu wayitawo
ebintu bingi naye wallahi ne batugaanawo tetuwulira. Olaba omukazi ne bwangejja ng'amagulu tegakuganya kuyitawo, wallahi wabeerayo kawadwa gaggula nagaakama mbaya ne mbaaya ne bwe kaba kasimoolo katono kati nga tolaba wooyi nkugambye wabayo kawadwa alaba bwayita aba oba kiki kye baateeka mu bakyala awantu awo Mungu yamanyi. Ne bakugamba oyitawo nga tokoze otyo oyinza okufunirawo siri wa abayaye kati balekerawo ate balyawo buli ensi ekyuse Mukama Katonda oba muli muwoleza ki mwe mumanyi sibalinaako buyinza naye nga mbagala nnyo still abakera ne babeera ku ichuli.com ne muba nga mumpuliriza everyday. Kino kya bbeeyi nze akikola nzekka abantu okikola baga monotonous ichuli alone nze akola ekyo kyekka nzekka wabula teweerabira nkojjukiza puroguramu eno eri sponsored by Victoria University eri sponsored by Victoria University. Navudde ku bantu b'obukampani bakola bu business nnaku bbiri ne bugwa simanyi nkubira obulango oba wakabukubanga ka business kagwa waliwo eyaŋŋamba mbu simanyi antadde mu zaawadi simanyi ziri South Africa simanyi Stewart Award simanyi Stuluka Award ne mugamba nze Penge ebbanga lyonna yampooninga Penge yaŋŋaana awadi era Penge simulabangako mu awadi Penge yaŋŋatobeeranga mu byawadi Isma oyogere nnyo ebigabo byogera biri abaavu bwa awadi ali awo simanyi kumba ayagala mu promotingire bwa awadi bwe ne sente zemugamba tazirina emitwalo miliyoni emwekubya mpinga mazina ichuli oba tosobola miliyoni nze obulango bwange tebukka wansi wa miliyoni plus oba olina akalango ka mitwalo 5 kubira mu Kenya media Jose de blogger no offense abo bato bange yes naye ichuli mwesonyiwe tayito ina sente oyagala simanyi please nze munzije mu awadi Penge yaŋŋaana awadi saagala awadi nze soogerera nka awadi nayogera okuva dda nedda nga tewali yampa awadi munzije mu awadi simanyi Stewart Award simanyi Kuluthum Award sizitegeera sina na kyengende eyo Johannesburg nze toyinza kumpa awadi nga tesitegeera nominyato nga ndi Uganda sinti njagala otambula naye saagala awadi Penge lolo modo wange ye yaŋŋamba ku media toweeteekanga mu byawadi Penge yaŋŋaana awadi yaŋŋamba wayita dda ku awadi nga bakwa awadi nga ki you are beyond awadi ate we nafuna namba simu ya sipiika waliyo awadi esinga eyo temunteeka mu awadi sizitegeereza awadi ze South Africa simanyi Stewart Award simanyi Stewart Award nobitegeera byannema baagala mbakubira obulango obwobwereere otoyina sente kubira Gideon kaye wisdom ichuli mwesonyiwe nze amisi yanteekako value ate sipiika yagyongedde blog association nempa value tontagalirako na miliyoni mbuno sima nga toweza the list ate miliyoni sijenkolera nkugambe the list akalanga akasembayo sente entono akayichuli ka miliyoni egi oba togirina kayo waali Bukenya waali asobola ekinaana Bukenya tubonge network Mamadi Mose kinana akirya kaye Gideon 25 agirya mirundi junior kinana akirya ichuli ndi 1 million plus ate December atusa ate neyongeze ichuli expensive that's it kutaba basajja benkolagana nabo sponsor wange wuno vice chancellor mulamba ngoyo onkubira museme mitwala 3 inze ichuli please kolagana na minister ngojja musimanyi ichuli nache njagalo nangire ate mu abantu abankubira musimanyi njagalo mpe ku magezi consultancy fee manye emitwalaga 5 consultancy gagogosokosa sula musimanyi Isma ku kive bulaya wayitiridde bya sente mwe bale nnyo kwagala kive bulaya ye tugenda mwongerera ddala maaso
mwebale kwagala ggwanga lyammwe. Mama Susan Muwezi kubuuzaako ne Jeno Muwezi mukulu bakiga facts side z'emmanga eyo mukulu Emma ddamu ku ssimu za Ichuli ddamu essimu za Ichuli bulutiki yakaabya gundi saagala bulutiki yakaabya gundi naye nga ekintu ekituufu kiri nti kwata essimu zange temwerabiranga 26 tulizeeyo ekiwaatule tondeke ekiwaatule yakoze eki yazedda wabula nga same time omukulu yawadde ku bayimbi abato amagezi abakaabambu bafuuke ba big size nti tekisoboka teyakaaba bukaabi yanaaba n'atukula yayambala bulungi public n'emwagala ng'awunya bulungi eneeyisa n'akwata omukyala n'amussa mu maka n'amugundubulamu abaana n'abaweerera public kyekimufuula big size si kukaaba yayina emmotoka zekeate bw'oba oyina emmotoka nga yeggwe wekka ayina emmotoka you will never be big thing kubanga alani ayina ono omutaalufa ayina taata ayina kojja senga kati weba ewammwe gwe wekka ayina emmotoka you will never be in this in big three nabagambe reciprocating oyogera ekintu noba nga kijja kuwangaalirako kati Pink yagenze gamba Sibati yerolo modowe agezanga n'amuvuma ngate maaso wajja muvuma tujja mujjukiza kati noono yajja mbwa yatukwatibwa ekisabo ewapende kaza ayina emmotoka kati ekyo kyennyini kyewayogera kiri reciprocating tosaafuuka big three ng'ewamweka gwe ayina emmotoka baganda bwe batambuza mpanka bavuga mipiira ku kyalo no n'ennamba 4 twagikujjamu tosobola kasita wagamba nti yegwe ayina emmotoka wekka kamiliyoni palasa ayina muzukuba gwe genda onaabe jiiki otukule onyirire olwo weepanke mu basajja atula mu press conference myaka 45 naye omukazi n'atatawaana wadde otunula ku muto gulaviti teri mukazi asaatunula ku bebekulu nazza eriiso lye ku gulaviti tekisoboka kyekyo kye bakugamba munaabe mutukule naye ne bajja n'ebiviiriviiri n'omutunulira ebisaatisaati ebipale ebigattogatto nti ayagala babbegeseri owaani tujja okukuba kibooko nga nti omiisiiza ate mwenna kila kitu wolipa yanga artist tondeke ekiwaatule Zex birangirangi Dax vibes mukeereewo nnyo mwe mujjosooka oyimba muddeyo eyo gye muva mangu mukeereewo kutondeka ekiwaatule am I loud and clear tulina otankuula entalo if there are no words we shall create them yes mbagala nnyo abantu bange ndowooza nina obbaleka naye nga mbajjukiza nti Kombaka Constructions omwo mwe tusinzira okukola amayumba amalungi gypsy tiles talazo oba stainless compound oba fountain kiki kyoyagala kyennyini tukwasa makago gagawedde butiribiri Kombaka Constructions twekwatirewo nnyo nno ddala abajja mu December Sala Henza bayita ku pickups okuva ku airport ya destination in person yagenda okwekimira ojje ng'olaba ku kisambi nga kigonda kikuvugira wano ng'olaba ganyeenya muri munda mwennyini ettutu kivuga liri liti jangu kikujje ku kisaawe newe kitaakuwe at least ng'otambuddeko nakyo Sala Henza straight kakalaamu ku kive Bulaaya baagala kive Bulaaya mwebale nnyo mwebalire ddala kive Bulaaya tugenda mwongerayo mu December abantu bava mu America bajja bagamba Isma yavu to future ono kive Bulaaya agenda okubaako December yenna mbajjukiza abagenda okujja otulaba ng'ojagala nnyo Ichuli manya mpunya bulungi nze nakakande yannyonoona ndeetere ebivundu leta perfume ey'ebbeeyi tondetera perfume Gasia ey'ebbeeyi nze nina zi personalized perfume ziriko Ichuli mpunya ne bwota sewage ebyo byoba ondeetera
bino ebirala simanyi ndeetere essaati ndeetere essimu ndeetere ebyo byabata Uganda ekiri muleetera akawoowo ndeetera sabbuuni anaaba nga afaanagana n'akawoowo mpinye bulungi that's it mbagala nnyo mbagalira ddala naye nga Kingside atadde akayumba akapya bakayita Money anti oli ye Kings Love era kamukwano omwerere kadawunloading kafune kasharing kwongereyo bakayita Money ate nga ku Valentine's Day tulinayo wali ku Hotel Africana tulina kamiliyoni mu ggwanga mujje ali wali nga 10 February mu cricket over kuleeteddwa big events youngest able-bodied promoter nga muwala amuyita big events yo yakuleetedde Jose Chameleon mu ggwanga mujje tondeka kiwatule date ziri up and grabbing abasiba Olaxes temwerabira akadde kaweddeyo mugende muzine simanyi muwoomya simanyi nkwataako simanyi nfumitaako ennyimba zammwe nga bwe muzimanyi basiba Olaxes muli mu Serena naye mubadde mumanyiddeeyo wala temukole fujjo Serena kyanjawulo yes expecting a good performance n'abeerayo at large teweerabira nti Levikson mbeera concert omwana omulokole omwana man of God and woman of God babayita ekololo woman of God atuuka leero man of God ye waali kati man of God ayingire mu woman of God bafune man woman of God Levikson katujje mu mbeera concert onootuwulira nkujjukiza nti wosanga omusajja ku ttaka gwe bayita Bashiri Juma n'ajja tinanvunza leema ali awo bava mu Buganda Land Board ejjinja mu ngalo kasuka ebisigadde tunaawoza be bakulidde okubba ettaka nga beesibye mu kifaananyi ky'emmengo tetujja bavaako mpaka nga bavuddewo ate ne bwe tumala awo tetukujjukiza nti mu Accurate gye tulina greenhouses eziggwedde okukola ng'obulamu bwayo bwa njawulo nnyo bonna ekwatako ku $50,000 ku $100 osulanga kiboosire anti amazzi googera waliyo theatre golf course tennis basketball buli kyewayagala akayumba kali furnished banneyimbabo ku express highway woobeera ebyensiri twabigema jangu mwampamu villas mwoba osinzira otegeere kiki kye twogerako ekisaawe kyo bakiyita Miss National Stadium oyagala toyagala kikuyisa bubi kikuduguna kikunugune naye nga kyo bakiyita Miss National Stadium ku makuba agamu kwe kuli n'ekkubo lye bayita Ichulireeni bwe gutyo tugugadde abali mu World Cup kiri kitya kiri kitya Germany yange kiri kitya katulabe nga webinaggwa mbagala nnyo mbagalira ddala bampita Ichuli naye nga Museveni entebe enkalu entebe ya Museveni nkalu ali magere yeegayula we yeegolola ekifo ky'okuggyako Museveni simanyi Museveni bamukwate buli waagenda simanyi tumulabisizza buli walituuka bagenda mukwata Jeke Jeke yennyini entebe mu ntebe kisame pozi kyasiramuse sikyayagala kivuma kyasiramuse same assalamu alaikum webalera bakitangaala naye nga pulogulaamu entebe mu ntebe okyagiriko oba oli ku bijegerejegere na kutunga maviiri okyali ku pulogulaamu entebe mu ntebe ojja kuba okyatagala eŋŋamiye ekkuba etteke ng'ogikama ku makya w'olikoma mu kirango kyo tusseemu kikutuko mukwano gwe yafudde wano ow'ebyuma kuvuga mmotoka na fujjo nti simanyi alina Subaru simanyi avuumula yavuumudde neyingira mu tuleera mie maneyane emie nsembayo bajjukiza nti Joe Biden pulezidenti wa America yayinvayitinze Museveni okugenda mu summit oba muwulira mutya abali mu America muwulira mutya ebbaluwa zammwe ze muweereza mu Senate tebazirabanga Joe Biden yayise Museveni muwulira mutya how do you feel Joe Biden no tamanyi musajja wammwe abadde atagalira omwo wabakabuye Boston alinge emmondo yenna yayubuka obulago siriimu alumya omwana oyo mu America
naye be bakawaida basirimu beba abafuna owafire Lutaaya bakabuye Sembogga manya bakabuye Boston be bafuna sirimu wafire Lutaaya akutula eviiri. Museveni ajja kulaba Biden mugenda kwekalakasizaawa. Patricia Sewungu wawona amagumba wali weesibasiba wabweru gwe okuliridde kati olaba wotava mu ddwaliro amagumba galwala toyimirira mu mpewo. Mugenda kuwulira nti ate kati ono omuyindi prime minister gwe bazaala Tanzania ti abakola Museveni muwulira mutya nti Joe Biden yayise Museveni. Owulira otya Nakampi Kapalaga yayimpa walinga beba abagwa mu kyokolo n'akusaba eddaala bakapalaga agwa mu kyokolo ate n'akusaba eddaala ale misikini yabamanyi nti yeze yasaba eddaala wennagwa mu kyokolo beba bakapalaga nayimbwa ayimbidde bulongoto oluyimba gasiyo omwerere kale n'obeera mu nsi omuli ebyuma era n'oyimba bogasi. Nawuliriza ekiyimba musimanyi kawumbu. Was that playing? Are you playing? Is that playing? Abantu basesa musimanyi ayimbye oluyimba ng'oyimbira ani oluyimba naawe ani yaluwulira? Naira ali agezezza ku luyimba Naira ali apromotiza oluyimba lulungi newa ne Kampala tuluwulira kasita oyimbira ebweru ennyimba ze ne Kampala zikomaawo ku intaneti. Naira ali ayina akayimba akalungi nalowooza tukawulira kuwona abantu bali simanyi balobalo simanyi balobalo bye baliko tobabuulira nnyimba ndala. Mudula virusi yaliko. Museveni ali Vietnam bamusuubiza omukwata jeke bo be bakwata ku airport. Where are you going with simanyi Senene? Enter there. Until we meet next time mbajjukiza nti abaana abato abayimba obulungi mulimu Happy Moses Mulokole. Happy Moses, me love you so much. Chris Baninas manyi, Chris Baninas manyi, Katale Andikando manyi, Ruth Ngendo manyi, Kapiripiti Kapeke abo be baana abato abamachi abamanyi. Aroma music kayimba Liam voice nawe oyimba Liam voice oyimba naye kankusabire ani nowuni oyimba bulungi nnyo momentum biniganta straight dancehall general nawe oyimba bulungi nnyo. Happy Moses naye ayimba bulungi nnyo. Nana Ganja ayimba bulungi nnyo. Plaso Somana Haso ayo naye ayimba bulungi nnyo. Jostede ayimba bulungi nnyo naye olabye Katonda tulimasinga Jostede amaanyi right now. Yes, omukazi olusaniya luli ku Jumia yabadde sponsor wa Jostede ye careless said Jostede nga yeetaaga Pulima. Big up on yourself Pulima Kadash. Yes, straight kikazi kikoze. You like it, you don't. Kyetaddeko. Simanyi Madubala sibawuliranga kaabo bantu bakayanja sibawulirangako Adija Kigozi be babamanyi. I've never sibawulirangako Adija Jamala Bambolira ne Calvin Kayanja ez'ensonga Kayanja azimala ate Kayanja mwagala nnyo. Calvin, those are the people I like Calvin Kayanja taluma mu nsonga yamenya Kayima Kayima n'ategeeraga njagala nnyo Calvin Kayanja and Calvin will be a very successful man kubanga tava ku bintu bye. I know Calvin Kayanja, big up on yourself. Prince mu Canada nkubuuzaako Honorable Mwami Straight Kazibwe Joseph agambe Ichuli Bambi Wanji. Good morning and goodbye ladies and gentlemen. Ichuli, as always, it's always nice to meet me. It is always nice to meet me. It is always nice to meet me. Dagi nice, it is always nice to meet me. Linda Den, nice to meet me. Kasuku, it's always nice to meet me.
Adija Kigozi, it's nice to meet me. Sarah Enza, nice to meet me. Yes, it is always nice to meet me. It is always nice to meet me. Ichuli, straight.